tandikira ku biki Gravity Omutujju byabadde awa abantu message ki gyabadde awa mu bwongo bw'abantu musically. Yes, kubanga buli omu kyalina ekyokulwanyisa kyolina Bible egamba nti kyolina kyowa munno kyennina kyenkuwa. Musically Gravity Omutujju abadde awa abaana baffe n'abamugoberera message ki anti kyenkugambye nti omuntu oyinza okuba ng'olina amagezi amatono nga mangi. Gravity yali badde akola ekintu kimu okwata ekkubo nga Gravity Omutujju n'ogenda ewammwe. Gravity Omutujju olina kalina ezisukka mwemu. Singa nze Gravity Omutujju nga njagala kulabisa Robert Kyagulanyi Center mu His Excellency kye naali badde nkola naalikedde ku makya ne ngamba omwana wa kamera nga nyimiridde mu maaso ga kalina emu ku kalina gwe nga Gravity ne ngamba bassebo ne bannyabo nze nga Gravity Omutujju mu bwannaku bwange oba mu bunaku bwange oba mu bwavu bwange mpaddeyo kalina eno njiwaddeyo mu mikono gya gavumenti bateekemu eddwaliro. Abazadde baffe balina ennaku. Bayibuli bweti bwegamba ate nga n'Omuganda akyogera. Omwana omulungi aweesa kitaawe ekitiibwa naye omwana omubi avumaganya nnyina nti maama wa Gravity aba mulumba. Onfuna bulungi? Tolowooza nti maama wa Gravity ebigenda mu maaso tabiraba. Abiraba era abiwulira. Kati maama ye muntu yekka asobola okugamba ku mwana we. Onfuna bulungi? Omwana omuntu gw'asobola okusooka okuwulira aba nnyina. Kale ako tuli ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ne Simon Drock director owa Kikonge Advanced Nursery and Primary School. So gwe ndi naye wano essomero lyange gye sinaba kutuuka naye nga essaawa yonna nja kutuukayo ekikonga awo naye nga abazadde ng'omuzadde oba ng'omuyizi. Omuyizi awo nabuukawo dda so nja kutuukayo ng'omuzadde naye ng'omuyizi stage nagibuuka dda. Kale kwe tuli tuzze tuweemuko ku mboozi katondo. Simon soko obuze kuba tulaba ebbanga libadde ddene mbadde mbabuzeeko kituufu naye nga mbaagala nnyo era nga mbalowooza ndowooza mmaze omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu nga situlabagana naye nga mbaayo nebibadde byambuza bye bino bye mulaba. Kikonge Advanced Nursery and Primary School ne motto yaffe egamba nti God first, Katonda akulembere mu byonna bye tukola, naawe Katonda mukulembeze mu byokola ajja kuwanguza. Neebaza omukisa bannayuganda gwe mumpadde nti Mayanja nkuwa report ennungi nti essomero eryo kyali kirowoozo ekyanzijira olw'embeera gye nali mpitamu sijja kubinyumyako nnyo kubanga nabibagamba ate n'aba wano mubimanyi. Naye Katonda ampadde ekikubagizo ekirungi. Manyi Katonda bw'akusindika awantu oyinza obutategeera nnyo makulu gaawo naye mpaka ng'okwagala kwe kubedde n'okulaba awo otandika okumanya nti kyali kituufu nalina okukola kino. Njagala okuwa report nti abantu b'Ekikonge Musamba abantu b'ebitundu byonna ebyetoolodde Kikonge Namungonge Gombolola baagadde nnyo essomero lyaffe Kikonge Advanced era batuwa abayizi buli lunaku wabawo abazadde batuwa abayizi. Mwebalire ddala obweyamu bwe nnina gye muli bannayuganda mwenna nti ŋŋenda kubakuweereza n'okusinga bwe nali nkikoze. I'm a professional teacher. N'abasomesa bange balungi nnyo, they are professional and they are bali skilled bulungi, balina experience ne kye bakola bakimanyi bakyekakasa ate nange mbateekamu ekyo ekirina okukolebwa ekituufu wamma gwe omwana wa Uganda ajja kusoma. Ntwala abayizi bonna abadde abatwetoolodde n'ab'ekisulo okuva ewala era omwana wo Mayanja leero siddayo nga simututte ku Kikonge Advanced. Olunaku olwaleero agenda mu middle. Leka ntwala omwana asome kati ate olinfunako ki? Ssente sizirina nti nakuwa yadde olw'ataano era nina kuweera mu service
kankusomesa omwana w'amayanja paka lwalikowa naawe ali ebweru w'eggwanga agamba nti Simon nsobola ntya okuwa omwana wange mu ssomero n'abeerayo. You can contact me ndi ku 0753 60072 0753 60072 gwali emitala w'amayanja ngoga nti omwana wange Simon nsobola okumukwesigisa n'obeera naye. Yes, the door is open. Tuweerere abaana, tusomese abaana, tugunjule ensi ey'enkya. Omulamwa gw'essomero guno nalitandika n'obusungu obw'abantu abatayagala kusoma, abataafuna mukisa gusoma, bo ne basalawo balowooze nti ensi yakwonooneka bwonoonesi. Ndiwo okukomyawo ensi Uganda ku track. Buli muntu asobola okukola ky'asobola okukola okutereza ensi yaffe. Kale nno yenzenzize tuwayeemu ate ku luno ke tusimbudde non-stop. Gravity Omutujju. Gravity Omutujju yavuddeyo n'atwala omusenyu ku One Love Beach etundutundu ly'omusenyu n'ensawo za sementi 2 ng'agamba nti bweyamo bwe yeewadde okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP mbu azimbe eddwaliro ku Ebusaabala ku ttakali asaleko bazimbeko eddwaliro mbu liyambeko ku bantu ba bulijjo. Yakikoze olunaku olwajjo era ebigambo bingi nnyo ku social media awo ng'abantu babamu bagamba nti ejjoogo lya kikula kirino Gravity Omutujju lyayolesezza n'ebirala bingi nnyo ebyogeddwa okuva olunaku olwajjo. Kino kyavudde kuba nti nno Gravity waliwo statement omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakola ku ssente ezigenda okubayo mu federation nazo zinawulidde nti nazo zabbibwa. Nawulidde mbu zabbibwa awo. No, twali wano nenkugamba mazima. Federation nanyini kutandikawo kirowoozo ekyo yanoonya bakasitoma abagenda okubeera ku kifo kye. Bakasitoma be n'afuna bakasitoma be abalyawo, abasulawo, ababeerawo. Ye ng'amanyi ssente we zigenda okuva ezisasula bye balya, facilitation n'ekifo kye okusigala nga kitambula. Kati ssente bwe zijja nanyini wooteeri bulijjo aliisa giving these people accommodation alina okufuna ssente ze. Kati ayinza n'okuba nga nanyini kifo z'abanja nga nnyingi okusinga gavumenti zirina okukola ki? Zirina okubawa. Tuweerere abaana tusome. Kaakati Gravity Omutujju yavuddeyo n'agamba nti ku statement omukulu gye yakola agamba mbu nno bw'aba alumirirwa nnyo omukulu eggwanga mbu akwarese nti akwane yazimba eddwaliro nga bwe nkunnyonnyodde awo. N'agamba nti ssente bo bazibawe bazeerire bagulemu amamotoka bazinywe bo nga ba Gravity Omutujju nti okusinga okulowooza okuzizimbamu eddwaliro. So bingi byayogedde side awo. Ensonga eno papa nkakasa nti obadde ogigobedya bulungi nnyo nga bwetambudde. Endowooza ya Gravity alina we yasobezza mu kukola statement eyo kusinza nga bwe tuli. Talina nsobi gye yakoze Gravity. Buli muntu ku nsi kuno ali entitled okwogera kyayagala kuba ssemateeka emuwa olukusa okwogera, okukola kyayagala ssemateeka muwa olukusa okukola, kasita kiba nga kyakola tekirumya muntu mulala. Ekisooka ndowooza tukola na nsobi. Omuntu nga Gravity Omutujju okumuwa time okumwogerako. We are doing a very big mistake. Manje twali tudde wano nenkugamba nti mulimu abantu abamu nga they are spoilers of the world. Baliwo kwonoona nsi. Tandikira ku biki Gravity Omutujju byabadde awa abantu, message ki gyabadde awa mu bwongo bw'abantu. Musically. Yes, kubanga buli omu kyalina ekyokulwanyisa kyolina Bayibuli egamba nti kyolina kyowa munno. Kyennina kyenkuwa. Musically, Gravity Omutujju abadde awa abaana baffe n'abamugoberera message ki? Mbuzi simanyi ekoze eki, mbuzi zakutudde, bijanjaalo simanyi ebijanjaalo, simanyi ebiyenje ebituli mu mayenje, ebintu jangu tugende mu kwepiica. Mbulirayo ene information yali evudde mu kamwa k'omukulu oyo ng'egenda eri ensi ng'eri constructive. Okujjako ndowooza bwe yali atandika mu luyimba King Sam ya featuringira olwa Winner. Kati akuvaawo abadde just spoiler, mwonoonyi. Onfuna bulungi? Ebiteredde ye tebimunyumiranga. Yeesulise oba ffe twesulise
ku nsi ne gravity kuliko akawundo bwe tuba siffe buwundo gravity kekaki kekawundo yensi agiraba eri upside ki down alaba ng'okugamba abantu nti mugende mukole alaba ng'okugamba abantu nti mudde ewa mukama ekyo kibi nnyo alina kubagamba mugende mukwepiica ekituli kiri mu jjenje ejjenje eriri mu kituli akati embuzi zikutudde embuzi ku nkondo simanyi wololo walala kakati olwaleero bw'okwata ekkubo ekirowoozo kya gravity omutujju kirowoozo kirungi gravity omutujju kirowoozo kirungi kyaddagezaako okudemonstratinga lwakuba nti omuntu katonda bw'abanga teyakusaasira kukuwa magezi gamala nga magezi yakuwaako ago ate nago n'otaga developinga kugakozesa birungi era osigala ng'okola ebintu in an opposite way eggwanga Uganda kituufu lyetaaga era lirina obulumi obwa services ezitatambula bulungi mu ggwanga. But how do we demonstrate that? Ate mwe lwakuba nti murespondinga ku kya ssente za federation ekyo gravity si kyeyabadde ali mu kukola. No, gravity yabadde ali mu kurespondinga ku demonstration ya Robert Kyagulanyi ey'okusimba ebitooke mu kkubo. Gravity okugenda ewa Robert Kyagulanyi ku Love Beach ayuwewo omusenyu ateekewo ensawo 2 eza seminti yabadde demonstratinga naye ng'ali mu feedbackinga ali mu kuwa Bobi Wine ekifaananyi eyakwata n'agamba abantu basimbe ebinya by'ebitooke mu kkubo naye kasimbe olw'amakubo amabi naye n'agamba nange kanjiwe omusenyu ku ttaka lyo ndimandinge NUP ndimandinge Kyagulanyi Ssentamu atuzimbira amaki amalwaliro naye ekyo si bwe bakikola. Amalwaliro Ssentamu yagazimba Robert. Anti kyenkugambye nti omuntu oyinza okuba ng'olina amagezi amatono nga mangi. Gravity yali badde akola ekintu kimu okwata ekkubo nga gravity omutujju n'ogenda ewammwe gravity omutujju olina kalina ezisukka mu emu. Singa nze gravity omutujju nga njagala kulabisa Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kye naali badde nkola naalikedde ku makya ne ngamba omwana wa kamera nga nyimiridde mu maaso ga kalina emu ku kalina ze gwenga gravity ne ngamba bassebo ne bannyabo nze nga gravity omutujju mu buwannaku bwange oba mu bunaku bwange oba mu bwavu bwange mpaddeyo kalina eno ngiwaddeyo mikono gya gavumenti bateekemu eddwaliro oba omuntu yenna alina ku nsimbi alina obusobozi ateekemu neki eddwaliro n'emmotoka yange eno eriko ekigambo gravity omutujju basikeko sitiika ebeera ambulance. Kati bw'omala okukola ekyo ng'okomawo mu kamera oga nti Robert Kyagulanyi munnange wakati gwe eddwaliro lyotukoledde lyeririwa naye gravity olina poloti ate nga era poloti yagigula mu bantu kumuwagira ebivulu byazaakuba. Yes. Olina bw'osobola okukola ekintu mu ngeri ey'amagezi. Naye ekintu kye yakoze ayinza okuba nga yayagadde bambi okulabisa Robert Kyagulanyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'olabisa munnange olabisa wa bwereere. Ekyo njagala nkikubuulire. Robert Kyagulanyi yagenda okujja mu politics nga mugagga naye at times bw'obeera omugagga n'otalowooza nti waliyo omuntu eyasuze enjala ekyo ekisinga obubi. Robert Kyagulanyi ekimuleeta mu politics yes asobola okuba nga anoonya ensimbi nga ffenna bwe tukirowooza naye already ensimbi yali azikola ki? Yali azirina. Bino bye mulowooza bye mukola Robert Kyagulanyi asobola okubikola n'afuuka trillionaire sina biliyoni oba nakyo gyekiri sikimanyi. Asobola okukola diiru ne Museveni n'afuna ensimbi z'otalowoozangako gwe gravity omutujju nti osobola okuzikola ki? Okuzifuna. Naye yeesaddaaka okuyimba n'akuteeka wali n'alemesebwa okuyimba muyimba ebbaala muyimba ebivulu muyimba parties mukwenda ku mbaga muyimba karaoke muyimba buli wonna omwagadde okukola ki? Ne ku nnyimbe mukuŋŋaanya ssente zammwe. Ye n'akola ki? Neyeesaddaaka okusigala ng'akutta omumuli. Munnayuganda atalina access ku service government gy'erina kumuwa
amuwe eddoboozi ekyo kyekirowoozo Kyagulanyi Ssentamu. Singa Kyagulanyi Ssentamu yali muntu wa kwenoonyeza bibye teyalivudde mu paalamenti. Paalamenti ekuwa ssente ezitaka wansi wa miliyoni 3 buli mwezi ezitaliiko kibuuzo. Ezitaliiko kiki? Kibuuzo kyonna. Yensonga lwaki olina abamemba ba paalamenti aba opposition abali mu kisanja ekyokunanga n'ekyokutaano bakomawo. Nga bambu obanoonyerezaako bakyusa n'ebifo n'asooka ne yeesimbako Busiro South n'amaana n'agendako mu North n'amaana anoonya East n'amaana anoonya South ne yeetooloolera awo ng'obulamu bwe bwonna abadde awaweereza. But that is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekirala Gravity Omutujju waliyo kituyita criminal trespass. Gw'okimanyi nti wakoze musango okutaayiza mu kifo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo eky'omuntu mooso n'ogenda ne cameras gw'okole byonna by'oyagala okukola okimanyi nti kimenya mateeka naye lwakuba tuli mu nsi epromotinga obusiru nti olwaleero keesi yalibadde weeri against Gravity naye ate era kyanoonya abalala banoonya kubbulula nsi gw'onoonya likes abalala banoonya kuzimba nsi Uganda efuuke eyeegombesa eri abaana n'abazzukulu gw'onoonya attention. Naye nno kibi mayanja mu nsi gye tutambuliramu eno era zimusanze oyo ali ebibye n'omwoyo gwe n'aguliiramu. Olwaliro osobola okuweebwa ensimbi zonna z'oyagala Gravity. You did it. You scored. Mbaddeko nga nsoma ku comments z'abantu nga bagamba Gravity 10, Bobi Wine 0, ewe kiki katukalabise kakadingo. Very good, it is okay. Walabisiza mu ngeri gy'osobola okukola ki? Okulabisaamu. Naye ekibuuzo kiri nti where is your tomorrow? Where is your tomorrow? Abantu abali mu bisibwa obubi abalina essuubi nti endowooza ya Kyagulanyi Ssentamu yakubajja Emisiri ebatwale Kanani. Abantu abalowooza tobeetaaga. Audience ogenda kugirespondingako otya singa onaaba otuuse ne reactinga mu ngeri endala. Omuntu akutuma omukolera emirimu egifaanana bwe gityo asobola okusustaininga today and tomorrow. Nalabyeko abamu nga bagamba nti ffe tulino tukulinze ng'ozze okuyimba ku stage tukulinze. Ofuna bulungi. Abaasooka abaakola by'oli mu kukola olwaleero we bali we weegomba w'oyagala okubeera. Yabaffe gavumenti olowooza eba ya lubeerera. Abantu abawagira Amini Dada olowooza bakyali mu buyinza. Babuvaamu dda. Abantu abawagira Obote olowooza bakyali mu buyinza. Abantu abayimba Lukongwa Binaayisa olowooza bakyali mu buyinza. Ani akugambye okwesaddaaka nga weesaddaakira gavumenti? Omusajja omu yabuuza naga nti ya nnyoko. Saagala kugenda nnyo mpigambo. Naye gwe kye weesaddaakira kya nnyoko. Do you have any position? Do you have any safety with you okukola ekintu ekifaananako bwe kityo? Gravity oyagala tugamba nti mu capacity yo toyinangayo obusente bwonna busobola kuzimba kiliniki bw'abanga Stabua Natoolo alina eddwaliro? Nze nzikiririza mu nkola efaananako bw'etyo. Stabua Natoolo mu nfuna y'entono bwe yamanya nti ekizibu kye tulina ng'abakyala ky'abakyala ababulwa obazaalira n'akwata n'aweerera muwala we n'asoma obusawo. N'amala n'akwata obusente bwe bw'akuŋŋaanyiriza mu mikolo n'agenda wali ekitebi n'akolawo eddwaliro Stana Medical Center. Obuweereza bwe nga Natoolo n'abulagira eri ki abantu. Simon mu busobozi bwange obutono n'obukugu bwe nnina buli mu masomero. Kati okulabisa gavumenti nange nkutte ekkubo ne ŋŋenda ne ntandikawo akaki
essomero ekikonge kikonge advanced kati sobola kugenda ngambe member wange wa parliament owa Mityana South council lumu nti olaba kakati gwe oli eyo nze kati essomero lirino no gwe teekawo kyowulira nti kyosobola okukola olw'okuzimba eggwanga nga tolina gw'osanyusa nga tewali gw'olabisa nga tewali gw'onyiiza nga tewali gw'olumya abantu amu bajja kwereetako obulabe obutali bwabwe abantu beereetera obulabe obutali ki obutali bwabwe okukyokooza omuntu Gravity akyokoozezza Bobi Wine n'emirundi egisinga obungi yes nga tamwanukula abanyankole balina olugero lwabwe lwaki ngero z'abanyankole no ziba nzibuzibu abanyankole balina olugero lwa katikonia nikimukyera nikakuterga mazzi mu Luganda akatikonia nikimukyera nikakuterga mazzi simanyi ba mu Luganda gyeruli naye engero z'abanyankole tozivunulanga mu Luganda engero z'abanyankole tozizanga mu Luganda ziba ndala bw'oba wali weeyambyeko mu nsiko okimanyi osobola okweyamba mu nsiko n'otuuka mu kkubo ensi yonna neekumanya nti buva mu nsiko nga tomanyi kiri ku mugongo gwo nga we weeyambye wabaddewo akati nga gwe buli bw'owummuzaawo ettoffaali nga ko kakasuka ku mugongo akati nze ngamba Gravity ono olunaku olumu ayinza okufuna kyatalowoozangako you get embarrassed nga mu bantu wavaayo nodda ew'omuntu omuntu ogenda okutuukayo n'akutunuulira nga kyeyali akwagalako baali bantu ate abantu wabasuula tokyabalina kati ate ono omuntu olw'okuba yakwagalako bantu ate abantu obasudde naye kyakola nga naawe akusuula mu kasasiro ng'adropinga ng'osigala mu bbanga so nga waali badde obeerawo abaana balumbye mama wa Gravity naye agamba nti waliwo omwana bye yataddeyo n'agamba nti yakozesa erimiti egamba nti enkima ezaala nkima kituufu abaana okulumba mama wa Gravity nga Gravity yayogedde ebyebigambo ebimu ku byantwaza eruzira yali vidiyo gye nakola nga nvumirira ekikolwa kya Kakono okuvuma mama wa Gravity era bwe namala okuvumirira ekikolwa kya Kakono okuvuma mama wa Gravity kwe kunkuludingamu omukyala yali asibye Kakono kati ye n'anyiiga nange nakola ki nakutwaliramu abazadde baffe balina ennaku bayibuli bweti bwegamba ate nga n'omuganda akyogera omwana omulungi aweesa kitaawe ekitiibwa naye omwana omubi avumaganya nnyina omwana omulungi tiibwa era bw'okola ebirungi bagamba oyo mutabani w'amayanja yamuzaala otegera ekintu ekyo bw'obeera omwana omulungi bagamba nti oyo mutabani tomumanyi mutabani w'amayanja omusajja yeezaala naye abasajja tweyagaliza naye omwana omubi avumaganya nnyina omanyi kwe kiva taata azaala naye maama abamusomesa taata azaala omwana n'amuteeka mu nsi naye maama aba n'obuvunaanyizibwa obuyigiriza omwana we bwe batuula ku lujjuliro bwe boogera okulya nga oswankula miggo gya maama gye gikutereeza obutasimba lukono ng'olya abeera maama kati maama bw'otayigiriza mwana wo omwana oyo n'akula nga tasomeseddwa kiba kitegeeza nti omulimu gwa maama omukulu mu nsi ogw'okuyigiriza omwana oba ogw'okumubangula ogw'okumusomesa aba tagukoze era omwana oyo bw'akyama avumaganya nnyina lwaki ate bw'abeera omulungi okitoga nti omwana w'omukyalo oli ng'ate omukyalo oyo yeyamuyigiriza ekyo kya bayibuli omwana omulungi aweesa kitaawe ekitiibwa lwa nti abasajja tuba tweyagaliza nnyo ate okisusse naye omubi avumaganya nnyina nyanukula ekibuuzo ky'ombuuzizza nti maama wa Gravity
abamulumba onfuna bulungi tolowooza nti maama wa Gravity ebigenda mu maaso tabiraba abiraba era abiwulira kati maama ye muntu yekka asobola okugamba ku mwana we onfuna bulungi omwana omuntu gw'asobola okusooka okuwulira aba nnyina era singa maama yarespondinze eri mutabani we singa posti ezo zavuddeyo statement eyo gy'okoze nagiraba ku Tamale Junior Tamale Junior yayogera ebigambo bingi nnyo byafuna obutakanya ne taata we n'avuma kitaawe okuvaako obufi naye n'agamba kati n'agamba nti abantu bonna mwena bajja okuŋŋamba simanya mbu taatawo simanya okoze by'omuyisaamu eggaali naye simanya muwe ekitiibwa temummanya n'agamba nti wano omuntu yekka gwe mpulira ali omu ye manga nzaala abala saagala kumanya okitegedde kakati abavuma maama wa Gravity tebamuvuma nti lwakuba ayina ensobi gy'akoze nga maama wa Gravity naye bamuvuma olw'okusuula obuvunaanyizibwa bwe bwe yalina okukola olubereberye ku Gravity Omutujju yagaana okusomesa omwana we kati kyonna ekiddirira maama kigumire omwana omubi avumaganya nnyina nkunakuwalirako maama wa Gravity nga muzadde munnange naye ebivumo bye bagenda okuvuma ne bye bali kuvuma ne bye baali bakuvumye babikuvuma lwakukuza bubi mwana wo kigende eri abazadde abakyala mwenna gye muli nti omwana ono gwe bw'omuleka n'agenda nga bw'agenze at one point bajja kunoonya erinnya lyo maama wa Gravity si sereebu maama wa Gravity talina kyali mu nsi onfuna bulungi naye olwaleero bamunoonya nga bamuvunaana indirectly bamubuuza nti emirimu gyo mukadde omwana ono akyali muto wagikola bulungi lwakuba nti bakimubuuza nga nze bwe nkimubuuzizza naye ate it is not late maama osobola okukwata mutabani wo wadde ng'olwaleero asobola okuba nga yakuliisa naye omwana takula mu maaso ga nnyina mukwano gwange Mr. Kisemakula yayimba oluyimba naga nti mami nzize omwana takula mu maaso g'abakadde be omwana takula mu maaso g'abakadde be maama wa Gravity even at this point of time osobola okuyita mutabani wo n'omugamba nti mutabani wange obadde ki lwaki ensi ogiraba ng'abantu abalala bwe batagiraba bwe mukikkaanyaako nga it is okay ng'okireka naye ebivumwa maama wa Gravity personally sibyagala sibiwagira era saagala muntu yenna kuvuma mukadde bamukadde Katonda yali badde abatuyamba n'abakuumira awantu awalala amaaso gaffe gye gatabeera kuba yakola omulimu gwe yazaala yakuza yakola buli kimu naye okwonooneka kwaffe kwali bale tekutuusa bakadde baffe ku musaalaba era saagala bambi bamuvume abavuma maama wa Gravity bambi nkwegayiridde Gravity mumuvume byonna byemwagala omukadde temumuteekamu naye tebamuvuma nti tebamwagala kuba n'okumumanya tebamukola ki tebamumanyi balengera mulengere abamu n'okumulabako tebamulabangako naye bamuvuma olw'okumujjukiza obuvunaanyizibwa bwe yalina okukola obw'okukuza omwana we mu nkuza ennungi kubanga omwana eyakuzibwa obulungi teyeeyisa bw'atyo omwana eyakuzibwa obulungi talumba maka g'abantu n'ateekayo nsawo za seminti omwana eyakuzibwa obulungi tayimbira abantu nnyimba zitategeerekeka omwana eyakuzibwa obulungi abeera asiimibwa buli muntu kale naawe ku Gravity nkwegayiridde olulala ebintu by'ogenda okukola bikole ng'okimanyi nti tebikoma kuvumaganya image yo naye waliwo ne basaalumanya ne bannaalumanya b'ogenda okuteeka mu mboozi oba oliawo ze batandibaddemu so maama wa Gravity ye ku luno omusaalaba agwetikke era Gravity tokaaba Gravity tokaaba
nojja nti ewaffe nse mugagga nzekka saafugayo emotoka nzekka kino kyo kitakudde naawe okikola ki okiraba yes bw'obanga obadde oyagala relevance you've scored ensi yonna ekulaga omuntu asobola kurisikinga essaawa zino okuyingira Bobi Wine nga noonya relevance nga tafunyeyo ku ssente oli n'asalawo n'agamba nti kakati ndi wano Geoffrey Mayanja njagala kakati ensi entegeere banjogereko n'abadde batammanyi nenvayo ne nnumba Bobi Wine nga just kyenonya kyokka abantu kundaba nga sifunyeyo kasente wantu wonna wayinza okubaawo engeri ziri bbiri abakikoze bayiseewo kati naawe osobola okukikola ng'abalala bwe bakikoze eki bwe bakikoze ekyokubiri endongo esobola okuba nga eweddewo nga naye kenyini akiraba nawe kenyini osobola okukeberayo mu sitowa bw'otinya endongo yekoze eki ng'owemudde ebitundu byonna mubiri kubanga nekyenze mpulira nti ebbanga lyazze ery'omudiringana ng'akuba cricket oval ng'emusala flat era ensonga lwaki tinomaka oguwedde balamuti yagiyingiramu endongo ne MTN nga sponsor ku luno era teyajja lwandongo okusala osobola okwekebera nga wawemula ebigere wawemula omugongo wawemula ennyindo oyimbye ebitundu byo byonna byagala wawemula banyazaalabo wawemula bakoddomi bo wawemula naye kaakati kivuddemu ntya nogaa kankwate lino ekkubo nga nempumule bwe ndikwata bwe nti nina kyensobola okukwatayo kyeŋŋenda nakyo nsobola okufuna excuse tibanaye mundeke sikyasobola kuyimba kubanga ABCD yes naye omuntu alina endongo ye ng'akyayimba walibadde weesonyiwa ebyobufuzi ebitagasa naddala nga intention yo si yakubeera munnabyabufuzi bw'obanga gravity olina ekifo gy'oyagala okwesimba ewammwe eyo ng'olina kaadi ye NRM gy'okola ki gy'oweetaaga ekkuba wakutte ddamu kati ekiddako genda magere ogende naye obikole naye bw'oba omanyi nti okyali mu kunoonya ssente ng'ozinoonya mu bantu ng'okyali mu kunoonya ssente ng'okyali mu kutimba ebipande n'okwagala bookings oba weesudde onfuna bulungi abaganda bagamba nti omuli ogw'olumu gugezza embwa naye sirabangayo mbwa yenkana njovu kakati lwaki odduka okulya omuli ogw'olunaku olumu ogugejjesa embwa naye nga tewali embwa yenkana nnyana yante gwe lwaki oyagala omuli ogwo ogugejjesa embwa etenkana mbuzi bunene kakati omuli ogwo olunaku olumu naye wabanga bakusuubiza ssente ne baba bazikuwadde nga naawe ozirabakaawo please waliwo ebintu ebimu bye tusobola okwenenya waliwo bye tusobola okwesonyiwa nogaa kansigaze kano akatono kammale ntebenkane mirembe bw'oba olina obutakkaanya bwo ne Bobi Wine omanyi nina interview emu gye nali nkola naye nga mulimu abantu abamu balina entalo nga bazirina ku Bobi Wine ng'omuyimbi era ng'omuntu onfuna bulungi kati olutalo lwo ne Bobi Wine tolufuula ate lwa public tolufuula lwa bantu kuba bo tebajja kukola ki tebajja kulutegeera tebajja kukitegeera bw'obanga olina obutakkaanya ne Bobi Wine obanga olina obutakkaanya ne Robert Kyagulanyi there is a way you can fight that battle nga face z'abantu kuba mu bantu mwe muli capital wo mu bantu mwe muli ssente zo gravity n'abakwagala okukozesa ensobi bazagala gye kukozesa kubanga bw'otuuka ku kivulu abantu bakuba enduulu kati olunaku lwe bunaakya n'ogenda ku kivulu abantu batakuba nduulu nkukakasa nti n'abo abakutuma okubakolera emirimu bajja kuba tebakyakutuma waliwo omukwano gwange omu yali w'amaanyi sigenda kumensioninga linnya lye naye abanaatugoberera banaabitegeera olunaku olumu nga wayise ebbanga ddene ng'akola ebyera muganda wange byali mu kukola namulabako ku kivulu mu kifo we yabeeranga nga buli olusooka omwaka waabeera tugende gaba era nga butandikireeyo ani agambye okayimbe nyimbe yabeeranga eggaba nga ku lusooka omwaka wati ekitono adde eka ne miliyoni nga 10 eza ssente buli olusooka omwaka yes naye namulabako ku lusooka omwaka olw'omwaka guno mu kifo kyekimu eggaba ng'ayimbawo nga upcoming awo eggwanga we lyatuuka nga tewali wadde agamba nti waayo tusanyusa okukulaba
nenga yatuukanga wowe ensi neefa mu kifo kyekimu we yakuŋŋaanyanga ssente ku luno yagendawo nga n'okumulangawo tebamulanzeewo abantu ne bamulabanga upcoming ne bamulabanga ne Simon Rock bamukubira ku nduulu kakati ebintu ebimu bibeerawo naye abantu ne tutabiyigiramu Mayanja bw'ofunanga chance mu bulamu kino baddereva bakimanyi nti dereva asinga okuvuga obulungi avuga nnyo nga waliwo emmotoka emukulembedde dereva asinga okuvuga obulungi avuga nnyo nga emukulembedde kuba emmotoka ekulembedde bw'eraba ekinnya erinnya ku lyanda bw'olaba eryanda nga lyase nawe n'olinnyako oli ekinnya kyakubye bw'okiyitamu bulungi bwabeerawo hampu ogenda okulaba oli buutu n'okweggula nga zeggudde kakati gwe n'osala hampu n'ogiyitako bulungi wonno bano booli nabo bo ne bagaa nti Mayanja yayiga emmotoka Mayanja avuga bulungi kumbe ekikuvugisa obulungi kubanga waliwo akoze eki akukulembedde kakati gravity gwe banna bakulembedde abakoze by'oli mu kkola gw'olaba bavuga batya nga bagudde muganya babiga don't mention nakugana Mayanja mentioninga amanya g'abantu ekyo si kirungi biga yalayira so nze ndowooza nti fe abasigadde emabega twalibadde tulabira nnyo ku bannaffe abatukoze eki abatukulembedde abantu nga bafightings okunoonya comebacks abantu nga balwana kudda olinaga njagala kukomawo ndi mu kunoonya comeback naye nga tagiraba nombuuza comeback gy'onoonya ani yali akugobye ani yali akugobye olwaliro onoonya comeback yes naye ani yali akugobye so nze ndowooza nti ebintu ebimu twalibadde tulabira ku bannaffe entambula gye batambuddemu ekyokuyiga kyetukola ki kyetuyiga naye bw'oba tosobola kulabira ku mulala oyinza okukola ensobi zonna omwana yawala nti naye Geoffrey lwaki abayimbi abamu ettaka lya Bobi Wine ly'ebusaabala libaluma nnyo because buli ayogera busaabala buli ayogera busaabala ate nga tulaba nti nno wano kati ku bayimbi abalina ebifo ng'ebyo ebirabikako ebigazi obulungi nga bizinesi eyimiridde ali omu Bobi Wine Kamiloni yali agirina BHS bali agitobaddanira ki yagitunda dda neggwawo tekyaliwo yagitunda bw'otunula yaga nti abayimbi wabula abamu ku ebyo ekifo kya Bobi Wine kibaluma because ensonga lwaki batuka okwogera balifaalinga One Love Beach ebusaabala lwaki takolayo bw'ati Bobi Wine weewunye mu by'obugagga by'alina busaabala yalibanga si kyekimu ku ebyo Bobi Wine mugagga nnyo naye obugagga bwa Bobi Wine kati kambukubulye gye yabujja ng'oggyeko okufuna endongo Bobi Wine yamanya ennaku ye Bobi Wine n'akolanga zi bizinesi abantu abasinga ze batya okukola ate nga zettanirwa ze balabanga ez'ekisiru Bobi Wine yakola bizinesi ez'ekisiru Bobi Wine ng'akwata emitwalo aga 5 n'atandikawo omudaala gwa chapati n'aguteekako Mayanja namugagwe buli lunaku njagala omutwalo ogwo gumu nkuwadde ensawo y'amanda nkuwadde katoni y'eŋŋano nkuwadde butto nkuwadde emmeeza nkusasulidde KCCA nkuwadde buli kimu esigiriziizo ng'ogwo gwakukanda nze buli lunaku mpaayo omuki omutwalo gumu oba okoze 10 oba okoze mmeka nze njagala mutwalo gwange capital mukuwadde nze mpaako muki mutwalo gumu ng'ate ebintu byakuwadde olunaku bisobola okukola emitwalo 2-3 amagoba naye ye naakusabako gutya gumu n'aba n'emidaala gya chapati egisukka mu ebi mu 3 kitegeeza nti olunaku olumu Bobi Wine aba asobola okuyingiza emiliyoni mmeka miliyoni 3 mu midaala gye 10 bimeka 3 nga takozesezza ssente ziwera miliyoni 2 kitegeeza nti aba asobola okufuna miliyoni 3 mu midaala gye mu myezi 10 ku akawunti y'emidaala gya chapati kuba kusobola okugendako emiliyoni 10 ameka 3
ng'ate n'omudaala gukyaliko ne capital gwe yateekawo ng'akyaliwo nga n'abaana kwe bali balya. Era abantu bamanyi kyama lwaki Bobi Wine ayagalwa nnyo mu ghetto. Kubanga families nyingi eziri mu ghetto ezitandika n'emidaala gya chapati gye yateekayo. Najja n'ayingira mu boda boda. Naye lwakuba nti ebintu abamu tebaagala kubyogera. N'akuŋŋaanyiriza ng'obusente. Nina omuntu omu twali tudde mu kakiyosiki awo nga tuli mu kulya akatogo kaffe. Mwana omu najja n'agamba nti nze natunze akabanja kange muzeeyi ke yampa nakatunze nengula mu boda boda yiyo mpya. Ne muga boda boda ogiguza ogenda kugivuga nti asigenda givuga. Ngenda giwa omwana andeetere ng'omutwalo gwaki gwe siringi buli lunaku. Ne mugamba naye gwolowooza tubaze bubi. Capital wa miliyoni 5 abenga akuleetera omutwalo gumu olunaku ne risks zaakwo. Kuba boda boda eyo omwana asobola ogenda ne yeesala ekisago naga abagitutte ng'akutte girita ne yeeyitamu bwe wu n'aleeta omukono nga gufeenya. Oyo gedde ku kisago. Era siriiyo. Eyo vaayo. Siriiyo yadde. Va mu bisago. Ne mugamba iba mu bisago. Miliyoni 5 bwe tuba tuborrowinze nga bwe nagambye nti omuntu bw'akulembera akuwenga ekyokulabirako. Olwaleero omudaala gwa chapati ogusinga okunyirira mu Kampala guliko emitwalo 5. Emmeeza eriko ne glaasi etemagana eriko n'ebimuli ne disco light tebagikolera mitwalo 3. Bagikolera emitwalo 2 mu 5. Emmeeza ya chapati ennungi ng'eriko n'endabirwamu emitwalo 2 mu 5. Ensawo y'amanda eri wakati w'emitwalo 6 n'omusanvu. Egyo 32. Katoni y'engano ya mitwalo 8. Egyo si mitwalo 4. Akadomola ka butto akaliita 10 ka mitwalo wakati w'omusanvu bwe wati around there. Ng'omwana omuteeka waawo ng'akola chapati zo. Ng'omuwadde ensawo y'amanda, omuwadde ekidomola kya butto, omuwadde katoni y'engano, omuwadde omudaala ogusinga okunyirira nga n'ekifo kimuwadde. Kati mu miliyoni 5 muvaamu ebifo bwe bityo 10. Mu miliyoni 5 muvaamu ebifo bwe bityo 10. Buli kifo ne bwe kiba kikuwa 15,000 olunaku. Ng'okozesa miliyoni 5 gwe n'ozigulamu piki. Nze nenkozesa miliyoni 5 nenkolamu emidaala 10 egya chapati. Ofuna omutwalo gumu nenfuna emitwalo 2 n'ekitundu. Nga buli kifo kimpadde 10 meka? 15,000. Naye ate nga abachapati balipootinga mutwalo. Kitegeeza nti nga tukozeseza capital y'omu gwe wojja omutwalo gumu nze nzigyawo emitwalo emeka? Emitwalo 5. Emitwalo 5. Risks z'omulimu okuggwaawo nti gwe wa miliyoni 5 wa boda boda bagibba omulundi ogwo gumu n'oyita nnyoko wowe maama n'ovaamu. Nze abaana ne babanziba emidaala 5 nsigazawo emidaala emeka? 5. Kitegeeza nti risks ezizo ziri waggulu nnyo okubanga tokyalingiza 11 nga nze nkyaleeta ssente. Eyo tugenzeeyo ofune ekyokuyiga gwalaba emboozi mu UG nti olumu n'emirimu gye tukola tugirowoozengako. Tugirowoozengako mayanja. Yes. Nga tonnabakeera ku makya kugula kamera ya miliyoni 30. Munnange yagula kamera nnene nnyo miliyoni 30 mu mmeka nagyeta n'agipangisa omukozi wa video gutumanyi obulungi wano mu kibuga Kampala sijja kumwatuukiriza manyi. Bwe yagimupangisa nga gimupangisa emitwalo 2 mwegi. Emitwalo 25 ekamera ya miliyoni 30 eza Uganda. Olunaku kamera ya miliyoni emitwalo 25 ne bagitwala. Olwagitwala omwana agiwanika waggulu ku nnyimbo waggulu bwayagala kukuba eriyo view. Ayagala kukuba view ng'eriyo. Olwamu bweti bwe yawa matukayo yonna emiliyoni 3 mwezi omutwalo gwa $. Eryanda ne ligwa wali ka screen ne kasensebuka lenzi ne ziggwawo buli kimu ne kiggwawo nga bw'okutte ku ttama. Ekirungi nti nannyini kamera yaliko ku seeti. Bwe yatwala okupangisa kamera naye yagenderako. N'agiraba ng'ebwe.
n'agiraba ng'amatuka waggulu kubanga omusajja ajambisiza bulungi nga naye wooli era kamera tojambusaayo n'omukuba director yali ye akatukuba short wet kuba short wet kakati situsanyukira maziga ge n'ekikuwa kyakuyiga gwe okwata otya amagi gonna n'ogasiba mu kiseera ekimu manyi engero z'abaganda bano tuzisuula nnyo naye ng'engero ezo zeetaaga oluusi okugendako netuzijjamu ekyokuyiga kale nno n'olwekyo eyo tuweseeyo nga tugendako okubaako ekirala kitufuna situwagala nnyo okukola videos omuntu n'agiraba n'agimalako nga tewali kyayize abatandika emirimu eginyoomebwa egyo gye mulabanga egitafuna ate mwana watu gye girimu ssente kyovula nga abakazi ab'obudaala abakazi ababeera eyo mu owino baguza amataka gaabwe baweeredde abaana baabwe bazimbye obuyumba bwabwe bizinesi ze tunyoome tonotono tebaagala na byabasajja tebagalira ddala be bagula abasajja bwawulira nga ayagala kiimayanja ng'agenda ng'akyagazaaki lwaki onjogeza ebintu nga ndina mu yunifoomu y'essomero so kate mu bizinesi obutonotono abo abantu bebanyooma abakyala mwe bakulakulanidde mwe bafunye ensimbi mwe beezimbidde kale no naffe bwe tuba nga tulowooza ku investment let us not think ku investment eziri beyond our capacities of handling and sustenance kola ka business nga kali mu level yo mu butonotono bwako naye nga kagenda kuvaamu ensimbi ezigenda okuyamba gwe n'omwana wo n'abantu bo n'abaliddawo omwana yangambidde gravity ekigambo mbu yaddugalanya amabega wa TV ningamba bano abaana ba social media obusungu nga bungi mukama abatukuumire buli muntu munyiivu ofuma otya muno yaddugalanya amabega wa TV wosi kale TV ng'eba nzirugavu nnyo emabega waayo gwe gy'otuukeyo olabe naye nga ebyo bigambo byamayanja n'aba social media kale ndoza byetwogedde byebyo mutukkirize tubaleke naye nga tetunaba kubaleka kyegambo ekigambo kimu kyokka nti tulina essomero lyaffe Kikonge Advanced liri ku lw'Emityana Kikonge essomero lyatandise ku luguudo lwaffe olw'Emityana okyama ku kigenda Ssekanyonyi oba ekigenda e Namungo bw'oba waakava mu Katoogo bw'oti eyo zooni gy'oyingira gye bayita Ssamba ekipande ojja kuba okiraba jangu otukyalireko ow'omutima omulungi awulira ng'oyagala bibi byokka eri Simon mukama akunsaasirire akuwa ebyokkola Simon omuleke awulira ng'oyagaza Simon ebibi mukama akuwa ebyokkola Simon omwesonyi obeere bize ogaggawale obeere ne bizinesi zo oleme okuyingirira emirimu gy'abanno nabo baleke bakole ebyabwe kojja Kimbowa nkwagala nnyo nkwesiga nnyo era ne byokola bigasa eggwanga weebala okujjanjaba abantu era tukutumiddeko nnyo kojja Kimbowa ne byonna byokola mukama bikuteeremu obwangu akuwa omukisa Rema Namakula concert eyidde ennaku z'omwezi nga 23 February tujja kubeera ku Sheraton Gardens tujja kubeera waawo Honorable Kayemba Solo ye manager owa Rema Namakula endongo akyali nawulira bagamba nti yamuta kasita yayingira parliament buvunaanyizibwa bwali bungi naye ate ne Namakula n'abulayo manager asobola okukola nga Kayemba bwakola ki bwakola kati n'amulekera obuvunaanyizibwa obwo era okuva Kayemba lwe yayingira parliament Rema ndowooza eno ye concert egenda okubeera nga ekolebwa okuva ku Africana kuba twasemba okukola ku Africana nga tugenda mu COVID-19 kakati ebbanga lyonna tetubadde na show naye Kayemba Solo weewaliwo enteekateeka yonna Rema Namakula wanaku z'omwezi 23 February teekateeka ojje tusanyukeko ndongo eri decent ndongo ya Namakula eri decent ne bwe bannazaala w'omuleeta ne bw'aba ssezaala wajja n'agiraba buli omu ojja ne tubaawo Misa Kisemakula ateeseteese Valentine ennungi okuzaama egenda kubeera awo ku Papa's Sport
Machindye Valentine eno we tuliwo ne kana kawala ka Spice Diana, tuliwo ne Misa Kisemakula, tuliwo ne Maureen Nantume, Simon Roko nja kubaawo ne Papa's band yonna. Karona Ntongo yamuviirako ddala ennaku zino. Karona Ntongo ayina management ye eriko Judas, eriko Ketty. Kakati nabo balina bookings zaabwe. Kakati oyinza okugenda okumwagala okuyimba naye ate nga booking adda. So naye nga surprise artist. Omwana Judas oyo tajja mukono mu nsawo. Bannaye. Byonna bibaamu. Mwana mugumu nnyo. Linda surprises nyingi nnyo ezijja ne Karona Ntongo bagumu nnyo abaana abo. Kiki? Judas ne Karona Ntongo. Oba byoba wabye bitakuweesa ssente. Yongerako omuntu kyonna ekyetaagisa kyonna naye gwe n'otabaako abaana bagumu nnyo nabatadda kati olangira njogerako bwogezi abaana bagumu nnyo abo badda. Fit Club esangibwa ku Ntebe Road. Ate Judas sebo amanyi okulengera katugeze oba alina waali mu kifo ekisanyukirwamu n'akulengera nasooka okukulaba n'akukubisa essimu. Muganda wange ogamba otya bannange nno nkolowoozaako nnyo tokulabika naye tujja kwenoonyako nebedi naye genda okuwulira ebino background waali nga nawe byowulira wano oba okyala gona okusayisa amaaso ng'omulengera wali ng'azanya puulu nogande bannange era ku papazi tugenze ku Kyebusaabala ku Fit Club. Tukoleko ku aerobics, tukole ku gym, tugendeko mu sauna, massage ne steam, ebintu bitambule bulungi. Banaffe ab'ebuddo buddo nateeta awo Uganda yonna n'okwetolawo wonna ne Uganda yonna tulina essomero lyaffe baliyita Diamonds Primary School. Nawo twalawo omwana asoma essomero ddungi nnyo. So omukulu yagambye abaana bayitidde mu ddala erya waggulu abaana 9 bafunye first grade. Then abana abanene bayitira mu second grade. Bravo my brother. So no ku mulundi gunaga nti abana batwale basome. Gwe mwaka gwa fogusoose? Mu P7. Wow. Yeah. May you have many children in that class. May you have prosperity. Abana Katonda abali ku Diamonds Pre and Primary School bawo omukisa bongera amagezi abasomesa bawo okumanya n'okutegeera n'abazadde bawo ensimbi basobole okuweerera abaana era abaana basome. Amina. So mutwale abana basome ku Diamonds Pre and Primary School liri buddo Kimbejjaawo. So bwagala namba yabe simu kebera ku kapanda awo. Gundi yangisayise nayo ne kebera ku kapande ku screen yawo. Enamba bagifunako bulungi nnyo bakubireko oba okugendayo butereevu buddo Kimbejja. SMP Tours and Travel. Swimming pool sebo kusomero weeri. Motoka zitambuza abaana. Wezire zitambuza abaana ate nga n'ekisulo bwekiri endya nnungi nnyo abaana babeera smart. Somesa batandike bulungi. SMP Tours and Travel. Enaku zino beba kuba jackpot mu kibuga Kampala. Omuntu okuteekayo kulaba nga submissions 2018 nga ziseemu abantu bagende Canada, abantu bagende United States of America, bakuyambako okuteerayo empapula zo n'okufubako okulabika ng'ofuna ka visa ko ogende weeyagale. SMP Tours and Travel basangibwa awo ku Julayina Complex. Nakasera waggulu awo. Emabega wa Kaboozi ku 2. Awo bwe wati awo. Wali Mugisha, wali Catherine Nakamate, essaawa yonna agenda kuba launchinga album ye ne video empya agitongozanga 8 Ogwokusatu ku lunaku lw'abakyala. Video bagiyita Ekkomera. Yes, tweyanzege tukiriza tukutadde. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.